Otyo abalungi abaagalwa nsanyusa obbalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwebale nnyo okujja mbaniriza ku ASPRC Muwire Bible and Politics. Nduddewo okutuuka eddakiika 8 wabaddewo byenzijjawo nga bwe ntandika bijja kuntawanyiza mu kkubo n'ensooka ne mbijjawo ziyiseemu si lwakuba kintu kirala naye mbadde ndi ready obwedda ne waliwo kye mbadde nyina okujjawo. Mbaniriza nnyo nsaba muwire emirembe ku ASPRC Muwire Bible and Politics. Leero lwa Sunday ekigambo kya Katonda tulina okuwumbawumba week, tulina n'obulala bwe tuba tujjawo bwe bubaawo. Tujja kuwuliziganya mu mbeera yonna gye ndimu, temufaayo naye nga Mukama nkolamu omulimu omulungi nja kuba bulungi. Olwaleero ku Sunday tetuba na bulango. Leero ze ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwa 2024. Jo twagaddewo November tugenda kugulawo December ne Saara nga Mukama bw'anatusobozesa, then tugende mu birala. Buli omu w'oli awo baako kyogamba Mukama. Tusabe. Weebale nnyo Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, Katonda wa bajjajjaffe, Katonda wa Uganda era Katonda waffe. Weebale nnyo olwa byonna Mukama. Tera tukwebaza olwaleero lumu omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwa 2024. Waliwo bwe bwali bwe rutinga lumu January Mukama nga tetumanyi nti ate tulituuka mu lumu December. Naye Mukama tulutuuseemu. Weebale nnyo olwa byonna Mukama gy'otuyisizza. Kitibwa n'ettendo tubikuddiza Mukama. Mukama tukwetaaga, tukwebaza olw'okutuyisaawo nga bwe tutuuse wano Mukama. Newankubadde tetumatizibwa n'ekyo kye tuli oba kye tulina oba kye tufunye oba kye tutuuse nakyo lwano Mukama. Naye tukwebaza olw'ekyo kuba tutuuseewo waliwo abatasobodde. Kati Mukama ne tuddamu ne tujja ne tukugamba mukwano nti waliwo bye twasuubira. Era Mukama tukkiriza nti oli Katonda atuukiriza. Otuukiriza Bible ga nti olunaku lumu wafuluma ebweru n'ogamba let there be. Buli kiwagamba okubaawo ne kibaawo, nti ensi yonna wagitonda byonna wabikola mu nnaku 7. Kale kitegeeza Uganda teyinza kukutwalira lunaku okukola bye twagala ogikolemu. Bwe banga ensi yonna wagikola byonna ebiri mu nsi wabikolera ennaku 7, ebiri e Uganda tebitwala kadde Mukama senga ogamba nti let there be mu Uganda kiba. Buli omu ali wano Mukama alina kye yeetaaga. Buli omu ali wano abadde alina kyanoonya kyatannaba kuzuula. Mukama nkusaba omukono gwo ogw'amaanyi gwegatte n'obulamu bwaffe eri ebyo byonna bye tunoonya. Mukama waliwo buli muntu kyanoonya omwaka guno mu nnyanja ey'omwaka guno omuntu abadde alina byanoonya ebitannaba kuzuuka. Kati Mukama yessaawa okulagirira. Bayibuli egamba mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri, omwana embazzi yawanguka n'egwa mu mazzi. Nabbi n'amubuuza embazzi eguddewa. Mukama buli omu alina embazzi ye we yagwa. Bayibuli egamba Elisha n'aggyayo embazzi eyali egudde mu mazzi. Abamu kufa embazzi ezo neeyazike, abalala embazzi bazeeyazise ng'omwana oyo we yeeyazika embazzi n'egwayo. Mukama waliwo omuntu eyeewola ssente ng'asuubira okukola okuzikozesa azizzeeyo ne zifa, ne bamufera, ne bamubba, ne zoonooneka, ng'afaananira ddala n'olyo eyeeyazika embazzi ate n'egwa mu mazzi. Naye gwe Katonda eyazuula embazzi eyali egudde mu mazzi, zuula buli kya muntu Mukama ekyagwa mu mazzi. Uganda ng'ensi waliwo embazzi yaffe yawanguka n'egwayo Mukama. Embazzi yaffe yagwayo Mukama. Taata embazzi yaffe yagwayo. Embazzi ya Uganda yagwa mu NRM. Era okuva ku olwo Uganda teddangayo kutambula, ne bye baali bakimye tebaasobola bifuna. Baatukwasa kkubo ddala, twali tukwata ddala. Era kati Mukama olaba ensozi zibumbulukuka zitta abantu, amazzi gayita mu makubo ne gatwala abantu. Twalabyeko amazzi nga gatwala eryato mu kkubo n'emmotoka ng'eri mu kkubo.
Mukama twalabye abakyala ababonaabona omukyala okuzaala amala kukima amazzi. Mukama tulaba abaana b'amasomero embeera gye bayitamu. Tulaba bamaama baffe bwe babonaabona, abasibe bwe bava mu kkomera bye batugamba Mukama bikaabya. Babasiba tewali nsonga, tewali kye bakoze. Naye Mukama embazzi yaffe yagwa mu byabufuzi. Embazzi yaffe y'ebyobufuzi yagwayo mu NRM, National Rwandies Movement ne National Rwandies Army. Mukama embazzi yaffe yagwawo. Omusajja wa Katonda yabuuza omwana nti embazzi egudde wa? Bayibuli egamba omwana n'asongayo. Mukama embazzi ya Uganda awo we yagwa. Tusaba embazzi yaffe okugiraba mu linnya lya Yesu. Buli omu alina embazzi ye yawanguka n'egwa Mukama. Tusaba gwe Katonda azuula ebibuze, otuzuulire embazzi ezo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza byonna. Bwe tutyo omwezi guno ogw'e12 Mukama tuguyitemu nga n'embazzi zaffe tuzifunye. Ezaffe n'eze tweyazika zonna Mukama tuzifune mu linnya lya Yesu. Amiina. 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 Kanzija abooluganda. Oh, Jesus Christ. Kale senga mbalekeddeko Bayibuli ng'esoma gundi esimu ng'esoma ekyawandiikibwa waakiri ne tulokola obudde. Kale olwaleero waliwo obuntu bwe njagala okuggyawo, naye katusooke mu byawandiikibwa. Olwaleero mu byawandiikibwa by'olwaleero tugenda kubeera mu bitabo bino. Tugenda kubeera mu bitabo 3 oba 2, chapters 3. Tugenda kubeera mu Ezekiel essuula 32. Chapter yonna ojja kugisoma eyininyirira 32, naye tugenda kusomako 16 ezisooka n'endala tujja zimalayo. Ezekiel chapter 32 from verse 1 to verse 16. Then we have 1 Samuel chapter 24 from verse 14 to verse 20. Samuel ekisooka essula 24 okuva ku lunyolo lw'e14 okutuuka ku lwa 2. Tulina 2 Samuel chapter 9 from verse 1 to 15. Naye chapter zonna ojja zisoma, nze ngenda kukoma olw'enjiri gye ngenda okuba nga mbuulira, naye kitukakatako okusoma chapter yonna n'ogimanya n'omanya ebiriwo kuba osobola okufunamu ekirala ate nekikuyamba awalala. Leero episode ya leero ngituumye erinnya erigamba nti baali b'amaanyi ng'ensi batya. Olw'ebyo bye tugenda okuba nga tusoma olunaku olwaleero ojja bitegeera. Naye nga tetunnabagenda mu kigambo kya Katonda, waliwo obuntu bwe njagala obbalaga wano olw'ebyo bye tubadde nga twogera, naddala nze bye njogera. Nina ebintu bye mbadde njogera nga mu security alerts olumu nga mwalabye oluvannyuma lwa Sali Musale okugoba abayimbi ewuwe, n'agamba tabaagala mu festival muno, tebaddamu kuzungira wuwe, ebigambo bingi bitandise okufuluma. Mukama yannyambye mu bigambo ebyo mulimu ebigambo bye nali ndeese mu security alerts. Akasaanikira kabikkuse, mama wa Fangoni n'abaako ebintu bye yayogedde. Ebimu ku byo ngenda batterako wano akatambi, obutambi bwe buli 2. Then bwe tumala tugende mu maaso, ngende mpumbewumbe wiiki. Olwaleero mbadde njogera n'abantu b'embaale ne baŋŋamba looyo oli gwe nabawadde, gwe nabagambye kituufu babadde banneebaza olw'ebyo, olwa episode eyo n'ebyo bye nabalaze, ne bagamba kituufu ava mu nju ya Wanyoto
naye Lydia Wanyoto si ya muzaala. Muganda wa Lydia Wanyoto ya muzaala gwe bayita Barbara Wanyoto, gwe bayita Harriet Wanyoto. Yes, ab'Embale bantangaziza ne bambuulira ebintu bingi era enkyanja bireeta bingi nnyo ab'Embale babimpadde. Omanye eyo ennyumba njivu nnyo bayivu. Waliyo n'omulala oli yazunga ne muwoozi ku gundi lwe yabasuubiza essente mbw ajja kukomawo, yabagamba mugende mulye emmere enkomawo. Osimanyi Paulo Wanyoto naye bamumpaddeko info. Mmwe ennyumba ya Wanyoto, ennyumba y'omugenzi Wanyoto kanzije. Waliwo ebigambo bino musooke mubiwulirize tulyoke tugende mu maaso. Ennaku ku mutima singa at least toziba otandekere nti wateziriwo bubeezi naye abantu booziwa nga tebabagattako, abantu booziwa nga tebabagasa, abantu bemuwasane nga tebabawagira. Mutetedde obulumi ku mutima ne tubakolera musobole okubeera mu bifo bye mulimu. Muwulire ne tuwunzika nga tukaaba. Muwulire naye nga abatabagasa mubawa ssente. Muwulire essaawa ya leero ntunulira alien skin mumutunudde mwenna mugambye nonajja mu state house eraba muzeeyi. Omwana oyo singa n'agatta ku Bobi Wine babafuukira ekizibu mugenda gamba kyensi. Muwulire mugenda gamba kyensi. Nakuweza buli bintu byonna bawadde ng'oteekako obutesi buntu bwoti. Singa essaawa leero alien yeegatta ne Bobi Wine munoonya kuddamu kutta bantu. Ensi mugenda gigamba ki? Omwana alina komande abavubuka bamuwulire babafaana batana abasajja bakulu n'abakadde n'abato n'okumusabusa ku peroolo nti buli mwezi alien skin afuna milioni 10 alisa abaana. Oba mumugulire ekitaka atwalewo abo abaana babazimbire babeere n'agagaya yegi gafuna emirimu. Temukisobola. Singa abavubuka bo beegatta ku Bobi Wine, singa bayingira politics ne babafuukira ekizibu, ensi mugenda gigamba ki? Timwamutunuuliranga nga mumulaba, mwamulabanga nga akula nga mumulaba. Mutegedde ako kamu eri akalala. Abayimbi mukitegedde nti abasajja abo bye babakola babafiiriza bufiiriza, tebabatwala mu kkubo ddungi. Nti in fact mu kantu ako yeeyongeddeyo n'agamba nti mpozi mwagala kutta baana b'abandi kuddamu kutta baana b'abandi, naye nga yabadde alina essanya ng'amugamba genda oyogere nti Bobi Wine yabatta. Ekibava baawula abayimbi ku nkyukakyuka okitegedde. Ebyo bulijjo abayimbi bye tubagamba muddeyo muwulire episode gye nabakoledde eggulo. Ebyo bye babakola tebabibakola kubanga babaagala, babibakola kubanga babafiiriza talenti yammwe. Mugende muziikule talenti zammwe mufune olunaku lulamba mukole appointment mugende muyiike ku kitebe mudde ku mulamwa. Newankubadde nga bakulinako ebisango ddukira eri abantu bajja kukutaasa. Gwe ne baba bakulinako ebisango ebyo by'okuggulako ebisango, dduka ogende mu bantu bajja kukutaasa. Owulidde bwe beekiikira ddala mu nkyukakyuka nga bakigeredde nga babafiiriza. Nakugambye Khalifa Aganaga gw'olabanga ow'ekigatta atalina makulu. Khalifa Aganaga nga yabadde ku sayidi y'abantu n'aduumira n'afeesinga ne Kasijjagirwa Barracks. Khalifa Aganaga asobola okuba gundi Kasijjagirwa n'agikuba ku ttaka nga talina mmundu alina kazindaalo. Bo ne bafulumyatira lezaabwe awo. Khalifa Aganaga n'aduumira awo asobola okusaanyaawo Kasijjagirwa. Ekimufuula idol n'okubeera bw'atyo ng'atalina makulu kubanga ali ku sayidi nkyamu, yakwata talent n'agiziika. Amazima bagamanyi. Wulira kano akatambi akookubiri. Wulira kano. Olunaku ofuna essimu ezisukka mu 10 yogera bulago ne busaakaala. Abantu ne bakulumba ku mulimu, ne bakulumba ku ofiisi, gy'okola n'ewakaawo ne bakulumba. Ab'ebizibu eby'enjawulo, ab'ettaka simanyi, ab'amayuta simanyi, ab'amaki, abaana b'abajasi simanyi, namwandu b'abajasi simanyi. Twogera okuva ku makya n'ozibya obudde, essimu zibeera mu power bank. Naye temusobodde kutusiima. Netukakanya abantu, netunyonyola abantu bamwe, netwogera nabo, awamu tutuuka n'okulimba tusobole okukakanya emitima gy'abantu. Owulidde kumakya n'okwata bizonto n'omuwa milioni 4 n'omuwa olunaana magala najja n'omuwa milioni 2. Magala akola ki oyo? Alinga entumbi. Muwulidde
Sabagamba ku Muzeeyi Magala ng'agenze wasali musale. Ndi Kampala. Nanje wali mu kawoteri eggulu kyasamirira. Basajja mwe mutwetedde obulumi ku mitima mu. Ne waboogerera ebirungi tebali kusiima. Ne wabakolera ebiki tebali kusiima. Bino mbikugambye njagala bakushalingire video eno. Nti ekintu ky'abayimbi kuluma yaguzza. Wakwata abantu abatasiima, abataswala, abatalina gwe baswalira, abatali kusiima. N'obeesembereza. Sekita nyingi nnyo ezaafiira wano. Weesiba ku bayimbi olinga muyimbi. Weesiba ku bapromota n'ofuuka ekizibu olinga mutegesi wa bivulo. Simanyi kyonna kye mwali mubala. Sente z'eggwanga ezitugumuse. Owulira. Kubanga muli ku bayimbi mufa kinensi. Owulira mazima. Singa nomuwa abantu ababasiima ogamba ndi kale. Wano babalyamu abawasene ne Emma ne baddawo ne bakola conference eyeyita Jeno. Ne badda ku gati n'obagulira. Mwawaluba oba miliyoni 800 kuferi wa kalenda ebintu no bapangana ebintu bapangana kusasa ebipanga kalenda naye bitandika babimujjamu kasali ni yayiye ekyo kintu nalumba Jeno Kayanja bapanga kipange ekifuuko omugugu tuba tulyawo waneka pakatali tulya mu mutima atuyingiddemu abana bafunye accident motoka ne yefula bweti Jeno adobaga amanti bannange sorry mutima olwayingiddemu bakutte miliyoni 3 fe tulifuna ddi muntu oyo zaffe tulifuna ddi muntu oyo zaffe baale tebabawadde miliyoni 3 cash wadde tukubira nebaga nti kata bweko nusu 10,000 tewali twale tulanga kikaffe kyomwerere oyo tulina obusungu tusirikidde ebintu bingi kubanga naffe ababakola temutusiimye ako kawulidde wulira kano andamu olunaku ofuna essimu ezisukka mu 10 yogerwako ne busaakaala mu bimu bye yayogedde yagambye bw'ati yagambye tulina ennaku Pastor Bujinga alina ennaku ekkanisa radio ne TV yabifuula byammwe naye temumulabawo lwakuba talina wakiyisa kukyogera saakamala obbabulira ebintu saga eziri mu State House wakati wa Lwabwogo ne Bujingo ne Muhoozi temedde episode eyo mu weeks nga 2 emabega nembabuulira ekiri ku Kananirandi nembabuulira Anirandi Road wa Kanani omutuufu Sababuulira ku Muzeeyi Magala lwe yagenda nembagamba mwegendereze Muzeeyi Magala bamuwadde ssente n'omulimu gwe bamuwadde guugo Sabagamba nti azze kubeera nga akuutira Mayiga Kadingidi Sabagamba mwekamba buli we wawunze sirumbangako omuntu nga nyina bye nenoonyeza te sirumbangako omuntu nga nnimba bw'owulira ndeese omuntu wano kumpe okubanga manyi video zino zigenda bbeerayo emyaka gyonna paka lwe ndiva ku nsi ndizirekako bwe nzija ne nkwogerako mba nina ensonga Magala Saamu bagamba ne mbagamba mwegendereze Magala Sabagamba nti Bizonto ye yamutwala Sabagamba nti Bujinga alina ennaku Bujinga omuntu gwakolimira mulala takolimira mmwe Bujinga alina ennaku ku mutima era bw'aba akolima mumuleka akolimira abasajja Bujinga alina ennaku Bujinga alina ennaku yenkanankana ne ya kamiliyoni Bujinga alina ennaku bwe babaayo kye bayita omuntu wa wansi ng'ensi bwetuddeko ye Bujingo Bujingo ly'ettaffaali lye basooka okwala wansi eriri baga nti omuntu wa wansi ng'ensi yonna embire ng'omusingi guyimiridde ku ye full figure ebigambo bye yayogedde kitegeeza yali alina discussion ne Bujingo era yagambye Bujingo tasobola bagamba naye alina ennaku temuyinza namuwa yadde kalango naye omusajja yabeesibako ekkanisa yagifuula ya NRM biki yabifuula bya NRM naye temumuyamba nakamala obbi bagamba kamala okunywa ebigundi byange wano tugende mu maaso ne program ekiri eyo naye nze ngamba abayimbi baffe mwenna gye muli ne bw'oba owulira nga watukola ekisinga okuba
ekinene tumanyi engeri gye baabi bakozesaamu. Kati abayimbi mwenna temukyalina makulu eri abantu abo, naye ate ffe tukyabalinamu valiyo. Kati omuntu ayagala okulya ssente za salimusale, omanyi ki ky'omugamba? Gwe mugambe nti nkuleetera Kisekka, mugambe nti nkuleetera Dogo Nation, kuba mmwe abamaze. Kati bali batannafuna be balina valiyo. Gwe mugambe nti ngenda kukuleetera wano Joyce sister wa Willy, sister wa pastor, olabe bwatakuba gundi bwatakuwa akawumbi. Kati talina kyayagaza kamiliyoni, talina kyabaagaza mwenna combined. Mosquito guno omugamba nti nze oyo omwana Mosquito ayogera mu audio muyina, tamuyinako kifaananyi naye oyinza omulyako obukadde 5 bw'omugamba nti omuleetera Mosquito. Kati mudduke mudde ku side ya Mosquito, mudduke mudde ku side mwezzeemu valiyo, mukyalina amaanyi, mukyalina amakulu. Bwe mukoma weeno tujja bajjuzaawo muddemu mubeere n'amakulu. Koobeerani ate nkiddamu tetubeegayirira, wabula tutaasa mmwe n'abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe. Mudduke mukome weeka, mwekoona oba mwasobya mwenenyeze Uganda ejja basonyiwa, mukomeewo. Ebyo mwenna mujja kukaaba, ne bwe muneekaza, ne bwe munaabeerayo. Fulufiga yagambye mwagala kutta abaana b'abandi, kati mwagala kuddamu kutta abaana b'abandi. Kyokka nga ku maledi yagamba Kyagulanyi atta abaana b'abandi. Bwe yanyiize n'adda mu nnomo n'agamba mwagala kuddamu kutta abantu mmwe basajja mmwe. Nammwe abali mu struggle munyweze valiyo yammwe. Bw'olya ssente zaabwe kiri kye baba bakwagalako baba bakitutte. Omukazi yakabye ennaku n'agamba nnina kakinze nga nfa obulumi, nga nfa ennaku ebyange byonna byaggwawo lwakwekaza abantu. Bali mu fake life, ffe tuli muri yo life. Tuli muri yo life, tuyina emirembe gyaffe gye tuli. Tuyina emirembe gyaffe mu struggle okusinga abali munda, bali mu fake life. Yababuuzizza nnina kaki kensobola okulaga omuntu nga ddala tekaliiwo. Kyokutte tokitta kinyweze, gw'okirabanga ekitali n'amakulu. Kati gwe genda ogambe Salimusale nti nkuleetera Pato, genda omugambe nti nkuleetera Pato akuwa ekikutiya kya ssente, genda omugambe nti nkuleetera Lumbuye wano olabe. Naye bali bonna combined takyayagala abayimbi baffe ab'amaanyi abalina zihiiti. Wama mukomeewo ewaka, ffe tubalindiridde. Ekyo nkimaze. Ekirala ekiriwo kye balinga kye baagala okukola, bagambye Kyagulanyi yakoze strategy ennungi ku nsonga z'abayimbi, n'addira obuvunaanyizibwa bw'abayimbi n'akulaakulanya n'ateekateeka King Saha, n'abeera ng'afuuse kamala byonna, n'abakamala byonna w'abayimbi ku nsonga ya revolution. So bayinza bateekateeka alien skin okumukola ekyo ku sayidi ya NRM. Tukitunuulire tulabe, naye mutegedde ekituufu bamujja ku mulamwa gw'abantu. Ne bwe banaakikola bajja kuba tebakikoze mu mutima mulungi, wabula bamujjako masannyalaze ge. Ekirala ekiriwo kyentegedde mu Church of Uganda, bateeseza mu Church of Uganda Kazimba Mugalu ne gavumenti bagenda kuteekawo database okukunganyizawo amakanisa gonna nga buli ssente yonna eweebwayo mu kanisa mu buli kanisa oba mu kyalo ekifaanana kitya, nga ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo biwandiikibwa ne babisindika ku headquarter ewa Kazimba Mugalu. N'okunganya ebyobugagga by'ekkanisa byonna gavumenti eyagala bimanya ng'eyita mu Kazimba Mugalu. N'ekyo nakyo mukyetegekere. Ekyokubiri, leero tunakola video. Ekyokubiri,
Museveni batuddemuko ne boogera ne Kagame eyo gye babadde mu Arusha. Kagame n'agamba Museveni otukoze bubi, ekyamazima tutuuse okugenda era tugenda okusinziira ku biriwo bamuwadde intelligence gy'abadde tamanyi. Ne bamugamba ekintu kye wakola okuyingira BRICS ne NAM, simanyi NAM eya Russia ne BRICS, agambye ekintu kye bajjajjaffe kye batandikira Uganda mu kabano. N'amugamba gwe gwakisudde kubanga abasajja bagenda kutusiguukulula ssaawa yonna tugenda. Era beekakasiza ne bagamba bakwatemu bye bakwatamu kubanga omuzungu tayinza kuleka NAM ne BRICS ng'eyingidde mu Africa mu gundi mu East Africa awo ne mu Africa okutandika ku Museveni okwegatta ku NAM nani. Beebuulidde ebintu bingi Museveni byabadde tamanyi, yabisanze mu intelligence ya Rwanda. Ebisigadde tujja bibaleetera mu nnaku eziddako. Wabula olwaleero ng'atembulira bulala simanyi. Kale tugenze mu kuwumbawumba wiiki. Wiiki eri bweti, wiiki yabadde bweti. Wiiki olunaku lwali lwa Sande. Ebadde tebinsobedde. Olunaku lwali lwa Sande ewedde. Lwe twasoma ekyandiko ekyali tugamba lwe twasoma ku muto gwali gugamba nti tukkiriza okufuulibwa ekivume oba ekibi newankubadde tetulina kibi. Jjukira nti waliwo okuteebwa kw'abaana abava mu kkomera era nga bataaminga oba nga bataaninga ekibiina n'enkyukakyuka ffenna okubeera abakozi b'ebikolobero, era ne batusibako nti nno tuli bamenyi b'amateeka, tuli bayeekera, twatusangibwa n'emmundu ze tutasangibwa nazo. Ne tulaba mu kitabo kya twasooka mu Numbers chapter 21 nga Musa emisoto egyali giruma abaana ba Isirayiri mu ddungu. Mukama yalagira Musa akole omusoto gw'ekikomo aguwanike, buli alumiddwa omusoto atunule ku guli awone. Numbers chapter 21 from verse 1 to verse 10 we twakoma. Nga bwali bunnabbi obw'okuwona mu biseera eby'endagaano empya. Twasoma omusota nga gwali gukiikirira ekibi kubanga tusooka okulaba omusota mu lubereberye nga gukema Eva. Naye Bayibuli nejja negamba mu kitabo ky'Abakolinso essula 5 olunyiri olwabiri paka ku 21 nti naffe kitugwanira okukola ekyo era twegayiririrwa ddala okukikola, okubeerawo mu kifo kya Kristo ataalina kibi bwe yafuulibwa ekibi, ataalina musango gwonna bwe yafuulibwa ekivume. Kati nga naffe mu mulembe gwaffe tuteekwa okubeera ku mulongooti, tulabibweko batusiige ettoomi naye Uganda ewone obusagwa bw'omusota ogusaasaanidde Uganda yonna. Wateekwa okubaawo omulembe nga Bayibuli egamba nti nno tutambulira mu bigere bya Kristo. Ffenna abeeteeseteese okutambulira mu bigere bya Kristo tweteekereteekera okutufuula abatategeera. Bajja kutuyita batategeera, bajja kutuyita bamenyi b'amateeka, bajja kutuvuma. Bw'osanga boogera ku Kyagulanyi, bw'omulaba oba oyagala odduke takusemberera. Buli kibi kyonna bakimuyise, bambi nga ku byonna talinaako na kimu. Omukyala wuyo ayogedde mu kamwa ke nti tutuuse n'okuwaayiriza abantu, tulimba n'okulimba olw'okwagaza abantu ekintu kino. So obunnabbi bwatutuukirirako obw'okutufuula ekitagasa, okutufuula emisango nga tetulina misango, okutusiba nga tewali kye tukoze. Twasoma mu kitabo kya Numbers chapter 21 from verse 1 to 10, John chapter 3 verse 14, ne 2 Corinthians chapter 5 verse 20 to 21. Kwono twali kwekyo nga tukkiriza okuyimirirawo ku lw'abalala abeetaaga okununulwa.
Ku Monday episode yali ya Olivia Lutaya nga simbo ey'omulembe gwaffe. Bible bwe yagamba nti duka muwala wa Babyloni, mudduke gwali ne muwala wa Babyloni, duka linnya boda boda genda yawukana n'omuwala oyo. Kolo twasoma mu kitabo kya Zakariya sura 9 olunyiriro olusoka paakule 17, then tusoma ne Zakariya sura 2 olunyiriro olusoka paakule 13 nga Bible egamba omuwala wa Isirayiri, omuwala wa Sayuni tokaaba, kabaka wo yajja. So twalaba Olivia Lutaya nga simbo y'enkyukakyuka era ng'obunnabbi obw'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda bwe yasobola okufuna amagezi agadduka okuva mu mukono gwa muwala we Babylon oba muwala wa Babylon. Olunaku olwaddako twasoma ku bantu abayimiridde mu kkubo ly'enkyukakyuka, mu kkubo ly'amazima. Waliwo abantu abayimiridde mu kkubo ly'amazima mu ggwanga Uganda nga bwe kyali mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri sura 15. Waliwo mutabani wa kabaka Dawudi bwe yayimirira mu kkubo ly'abaana ba Isirayiri abaali baagalanga obwenkanya n'abalimbalimba nga bw'owulidde bwe bagambye nti ffe tulimba olw'okubeezaawo kye twetaaga. Oyo omukyala yayogedde bingi n'agamba nze senga nfunayo obukadde 10 bwokka, Museveni basali musayi ne mbafunamu obukadde 10 bwokka mba sibabanja naye sibafunangamu yadde ekintu. Nali hasolanga neekolera emirimu gyange naye kati mbonaabona bubonyiibonyi. Naye ayimiridde mu kkubo ly'amazima nga naye akimanyi nti amazima agayimiriddemu agasiikiriza. Omwana Abusolomu yakera ku makya n'ayimirira mu kkubo ly'amazima era n'addira ekituufu n'akiyita ekikyamu, n'addira ekikyamu n'akiyita ekituufu ng'ayagala okulimbalimba Abayisirayiri asobole okufuna bye yali ayagala, omwali okutwala obwakabaka bwa kitaawe kyataasobola ate era. Kwolwo twasomerako ekitabo kya Ephesians chapter 6 from verse 10 to 18 nga tugamba bino ebintu byonna okubiyimiriramu obulungi tulina okuyimirira mu byambalo, tulina okuyimirira mu mazima. Twesiba nnyo ku kyamazima kubanga bo bagambye balina obulimba. Omukyala akyogedde nti tulimba n'abantu. Kaakati okujja okukakasa, okujja okuleeta ekyandikibwa kino Mukama otuwa ekyandikibwa nti ffe tuyimirire mu mazima si kyakusaaga. His Excellency alina enkola ey'obutayogera. Ye ayambala bwambazi byambalo bye, mwe ne mujja ne mwogera byonna bye mumwogerako, ye n'afuluma mu kyambalo kye ne mulaba ng'asibye omusipi ogw'amazima. Olwaleero obutambi bwe yayogera mu kuziika Lubwama oyinza okugamba nti abwogedde leero. Kubanga byakola abikola misana. Yesu yagamba abayigirizwa nti nedda buli kyembagambye ekiro muli baddembe okukikola emisana oba okyogera emisana, kyembagambye emisana muli baddembe n'okukikola ekiro. Kubanga Yesu yali ababuulira mazima, yali abawa kigambo nga mazima, n'agamba tewali kikwekebwa, byonna oba misana oba kiro byonna mubikole nga bwe mbibagambye. So His Excellency Kyagulanyi ayogera ekintu n'akiteekayo, alina n'entalo z'ataddamu kulwana. Kati luno olutalo ayinza n'obutaddamu ddunyega kubanga yalusolovinga emyaka 2 egiyise, gigenda myaka 2 ng'amaze okubagamba ebintu bo baakabiraba. Waliwo obutiktok obutera okuzanyibwa mu Abanigeria abo be babuzanya episode obwo. Oli nojja ng'oli ne munno oba oli ne boyfriend wo oba ne girlfriend wo ng'oli alina galubindi, agenda okuteekako gundi ati galubindi ng'omuwala ate feesi yankima. Jako nakubuuza wange kiki ekyo ky'okutte nti this is my girlfriend, you know, is from university. Namubuuza kiki spiritual galubindi ezo. Omukulembeze yenna nga His Excellency Kyagulanyi Mukama bw'amala akumuwa amafuta n'amaanyi abeera alina ekintu ekyo. Akutunulira bw'ati ng'ojja n'agamba oyo SP temumuzza wano, ye n'asirika.
eriiso eri Mukama aba amaze omuwa era bwakusesema aba alabye ekyo ebintu ebyo abaana bye bazannya gye biri mu nsi ey'omwoyo gw'okanyagamba abasajja bankuba ekikono luli lwe wajja yakulaba oli kamenke era bw'oba ozze ng'oli gundi kasakutunira bw'ati eriiso lye bayibuli egamba nti Yonasaani Mukama yagatta emmeeme ya Dawudi n'eya Yonasaani Mukama bw'agaana okugatta emmeeme eyo naye wabaawo ekintu omukulembeze Mukama amuwa sense endala abantu gye batalina akutunira bw'ati nga ku mutwe alabako omutwe gw'eggongolo ng'ogugota gulaba nga waggulu akulaba oli ggongolo ate nga wansi oli jjenje agenda okulaba ng'oliko amagulu ga nabbubi naye nga gw'olaba otambula bulungi naye nga yakulabako binnabbubi ng'amanyi oyo si waawano era bw'oba omanyi ojja kgenda osomye omulimbelimbe kubanga oyogera nnyo kubanga simanyi osaakanya nnyo kubanga oli muyimbi nnyo nedda ayina gaalubindi ezo zateekako bw'ati n'akola bw'ati n'asirika omubuuzanga nti abantu abo oba obalabako ki omu abamulabako ekisaaganda ky'ebikajjo ku mutwe oli amulaba amanya n'agamba oke be bano abantu bennina omukulembeze Mukama amuwaayo chance endala amuwaayo sense endala mumubuuzanga nabagambako wano ne mugamba mbuno nnimba waliwo omuntu bwe yagamba nagamba naye bannange pastor otulimbye nti kiki otugambye excuse me najjako wano ne mbagamba nti President Kyagulanyi asobola okukuteekako emikono n'akusabira n'owona ne muwakana bw'oba olina ekizibu nga kikususseko nga kikuyitiriddeko nga kya mwoyo munoonya ogende ewo omugambe nteekako emikono nsabire ggwe n'obuulira omulala ebisigadde leka nkomaawo funa olunaku omusango omugambe nteekako emikono nsabire gwe olibuulira omulala weewaawo osaagane Katonda oli twafuna twamala self contained byonna byoyagala biri mu oyo omanja kuba bulungi so ffe twambale ebyokulwanyisa byonna twambale ebyokulwanyisa byonna naye tetuleka amazima ago galiko ebyokulwanyisa ebirala bingi nkugambye olwaliro balwana na videos eyayogera emyaka 2 egiyise bali mu buswavu balwana n'ebintu bikadde ye kati ekyo yakimala ali ku bintu birala ate nga nabbi bagambye ali ku bintu birala ensonga yagimala yaggwa kuba bonna yabatuniranga bwati nga bo balaba mu muntu nga waggulu alabayo obukolwa abamu balina emimwa giringa egy'obukolwa abalala balina emimwa giringa gya mmese abalala balina manke feesi abalala somanyi balina biki n'ababuulira ye n'agenda kati amazima ge gabakutte tolekanga amazima mu buli kintu ky'okola ne bw'obanga ng'oli mu kiseera ekizibu nga tosobola kwewozaako bw'oba wali oli mu mazima gajja kwogera ebbanga ne bwe linaaba liyiseewo olunaku olwaddako twasoma ku kizibu kya Uganda ku mulembe gwa Museveni ekizibu kya Uganda ku mulembe gwa Museveni kiki ekizibu kya Uganda ku mulembe gwa Museveni twasoma ku system omukazi yagenze ne yeepakapaka mbuna ayina ab'emmundu n'agenda ggula oluggi lw'omusajja gundi olw'emmotoka mbuna yayomba kulwokuba ayina mbunda ab'emmundu omusajja yavudde mu mmotoka n'amuli omugere bampuuga mpuuga yabeeranga ne president nga president amulaba bw'ati bannaye ng'alaba ng'amulagamba bannange bw'oba wakana genda osome ekitabo kya Samwiri genda osome ekitabo kya 2 Kings chapter 5 Elisha yabuuza Gekazi sigenze naawe bw'oyimiriza omusajja okuva mu ggaali lye n'ayimirira
sikulabye ng'omusajja n'amugamba bw'ati eno ye ssaawa ey'okuwegomba n'okufuna ensuku z'emizabbibu mu bintu bye yali asabye tekwaliko mizabbibu yali abiraba ku mutwe gwa Gekazi abaddu n'abazaana n'endogoyi naki naye nga baamuwa bubi bitundu bya ffeeza n'endibota z'engoye naye omusajja wa Katonda Elisha alaba ebirala mu Gekazi Mpuga yatulanga awo ng'asembedde president naye nga president amulabako ebyo 5 naye nga ye Mpuga awulira ali muki ali mu suuti yenna ya bbulu kumbe ali mu madowadowa bweti ya 5 naye nga takimanyi ekyo kyandikwa kijja kukugirayo eyo embeera bulungi nnyo ogiraba ogitegeere eyo nvuddeyo twasoma ku system omukyala yazze naggula ataalina emmundu omuyaye yavudde mu mmotoka n'amulya omugere n'agamba kindumye anteera omujeri kindumye nze nakomyawo NRM mu Rukungiri kindumye n'agamba bw'ati President Museveni jangu otutaase abasajja bankubye omujeri gundumye jjo nabadde ndi mu mawulire g'ekiro lwakuba leero si politics batemyetemye ebijambiyo ba mu bitundu bye Nabweru Kawanda simanyi Kawanda Nabweru simanyi Nabweru Kawanda batemyetemye ebijambiya ab'ebijambiya bagamba Museveni tuyambe twongere obukuumi ab'Rukungiri bagamba Museveni tuyambe twongere obukuumi abaki system zalagawa ab'ebyokwerinda system zalagawa kweko okubonaabona omukyala yagambye omujeri gundumye kati kugamba tuve ku bye tuliko tusoke tutaase gwowo omujeri ng'oyine emmundu wetoloddwe emmundu kati toyagala ki tukuyambe ki ng'oyine emmundu era nammwe abakaaba mbuno ab'ebijambiya mbuno babatema mbu temulina mmundu eyabadde ayina emmundu mwamulabye bwe bamutemya omujeri ne gumuluma mbu kindumye ekintu ekyo kindumye twatuula nawe president naye kindumye gwe mukazi gwe bandikusazeeko omutwe ne bakuteekako ennaanansi waliwo abantu abakola mu TikTok ng'omuntu abba ettooke n'agenda akasalaati n'asimbamu omusumaali gundi n'ateekako empumumpu gw'oyita mu lusuku lwo ng'olusuku lwonna lwa mpumumpu kumbe ettooke baalitwala ettooke baatwala gwe mukazi gwose nga akutaddeko ennaanansi ng'omutwe bagusazeeko ne bakusimbamu omusumaali ne bakuteekako ennaanansi ekiwuduwudu kitambule ng'omutwe ennaanansi ku nsonga y'ebijambiya nalabyeko omwogezi wa poliisi gundi Onyango yeetonze n'agamba ab'Ennabweru mutusonyiwe tugenda bawa obukuumi ekitegeeza baabatemye lwa bulagajjavu bwa poliisi mwabadde n'abapoliisi abeebasa abatali ku ddute ne batematema abantu okwetonda musooke muliyirira abantu abo kubanga poliisi yagambye kakati tugenda kuyongerawo waawo obukuumi kitegeeza mwabadde musobola obbakuuma mwalagajjadde bulagajjazi naye bannange gavumenti eno Onyango yayogedde ne ngamba Onyango senga abadde mu gavumenti erina amagezi abadde asigaza omulimu yayogedde ng'alaga nti abantu baatemeddwa lwa bulagajjavu bwa poliisi Onyango watugamba oyina ddamulira okimanyi Onyango wajja noyogera togamba nti oyina ddamulira mwe mumukutte okuva ewa Kiseka Onyango okimanyi nti watugamba nti gwe oyina ddamulira mwamukutte okuva ewa Kiseka taddanga mukulabika Onyango oyina paasipooti Onyango okimanyi oyina ddamulira wagambye mugenda kuwa abantu abo obukuumi be batemyetemye mwabamye obukuumi nga mukigenderedde mwabadde mu ddiiru yakubatema oba mwalagajjadde kansirike sijja kulabula mbwa yeebase twasomye ku system kuba twadde tusoma kiki ekitawaanya Uganda ne tugamba system ne tutandika okusoma system Katonda ze yatuteerawo ezitufuula abalamu Katonda bwe yatonda ebintu teyaddamu kutonda kuba yaleka system nga zikola ebijanjalo bye yatonda bye byamala yabitonda mu nnaku 7 oba zaali empeke 6 ng'esatu nkazi esatu nsajja taddangayo kutonda bijanjalo ensi yonna erina ebijanjalo Katonda emiti kedo gwe yatonda yoyo ensi yonna erya kedo
emiti gyasigala mu sisitimu zaazo nga jjo gitambuza sisitimu. Bw'omala okulya n'okasuka ensigo gyegudde gyemerera. Kubanga byo byasigala ku kigambo Katonda kye yabawa abantu ffe tuva mu kigambo kya Katonda. Nakugamba mu muti gwa kedo mulimu kedo. Ate ne mu nsigo ya kedo mulimu omuti. Kubanga kiri mu sisitimu. Era ebintu byonna ebitaataaganye muntu yabitaataaganyiza ng'omuntu bwe yataataaganya sisitimu ye. Kati batandise okukwata abaana bakwata omukyala n'omwami ne babajjamu eggi gundi n'enkwaso ne bakuliza abaana mu bubikebe. Abaana abo bali batematema ebijambiya nga bababuuza bamaama baabwe ne bataata baabwe temukubaga ku ssimu zange. Bantu beetiginya mu sisitimu za Katonda. Ekikukwasa ozaala omwana atalina taata na maama, talina muganda we, talina muntu. Omwana oyo bw'atuuka ku nsi n'afuna ebizibu ogenda mugamba ki? Omwana atayonse kubanga akula nga tali mu buntu. Akula ali mu kikebe n'omukuliza ku mata g'embuzi, ku mata g'ente. Omwana agenda okukula nga talina buntu nga nsolo yennyini ewedde emirimu. Omwana okumala emyezi 9 mu lubuto lwa maama aba awo watandikira okufuna omusingi gw'obuntu. Okumuzaala, okuyonsa, ebigambo maama we byayogera ng'ayonsa omwana biba bikwata bwongo bwa mwana. Omwana olwo obwongo butandika okugendako ebintu. Era olulimi maama we lwayogera omwana lwakula ayogera. Omwana olulimi lwayonka lwakula ayogera. Kati omwana akulidde mu kikebe emyezi 9 teyafuna ku elementi ya buntu. Akuze anywa mata ga nsolo. Mwe mutiginya sisitimu naye za Katonda weeziri. Bayibuli kwolwo nasomesa ku sisitimu za Katonda. Bayibuli ng'egamba bweti. Mu Bakolinso ekyokubiri essula 5 Bayibuli egamba ffe tutambula lwa kukkiriza. Si lwa kulaba, not by sight but by faith. Kituufu tetusobola kuyitawo naye tugenda kuyitawo ne tuyitawo. Kituufu wakati tewaliyo yali alina passport, tewali yali alinnya ennyonyi, tewali alina nze ngenze bweru n'ogenda n'otukayo n'ogamba kati ngenda leeta abaana bange, ngenda leeta mukazi wange n'obaleeta single-handedly. Naye nga ne bwe bakubuuza ssente, bwe bakubuuza engeri gye wafunamu obutuuze n'abaana bo mu America tolina nabwo okinnyonnyola, naye wayita mu kukkiriza. Ne ssente ze wakozesa tomanyi na ze wazijja tokyazijjukira, naye omutima gwasalawo. Naye nga mu kubiraba bwe wanyumyako banne bagamba banaye ebyo bitandika okugjako. Awo wetaaga okuba ng'olina akakadde ka $, kubanga olaba olina okufuna looya. Ate wano avunula looya ye muzeeyi kintu n'alyoka afera mmwe kintu ofeze bannayuganda gwe kintu wa Kimbugwe mbuno oli muvunuzi mu kooti. Ofera bannayuganda n'obatomeza emisango ne gibasinga. Temuddamu kukozesa muzeeyi kintu mu makooti mmwe. Buli munnayuganda akaaba, buli akozesako kintu akaaba. Abbe ssente. Mwenze nyina bwino mu mutwe guno. Wamma gwe wulira. Naye n'okiteeka mu mutwe lwa kukkiriza. Era nawe bw'onodde emabega oyina embeera z'oyi bo zaakatambika emabega. Oyina we wayitanga baali bakugambya weetaagisawo obukadde 10 n'oyitawo nga totaddeewo yadde 10. Ate n'ovaayo ng'oli muwanguzi. Ekyo Bayibuli kyegamba tuli balamu by faith not by sight. Amaaso, amatu, ebintu bye gayingiza, information bye giyingiza etiisa. Bakugamba ekyo tojja kisobola. Abasajja Dawudi yatunuulira Goliyaasi ng'amaaso gamulaga omusajja agulumidde. Sawulo yali muzizzaamu amaanyi n'amugamba oyo omusajja okuva buto omanyi entalo, n'amuza ku bbali n'amubuulira entalo z'alwanye. Amatu nga gayingiza information etiisa n'amaaso nga gamutiisa. Bwe yamaliriza ng'abisengejjeza bulungi n'agamba tugende. N'akwata ejjinja n'amukuba by faith. Era yagamba si lwakuba ndi w'amaanyi naye olwa Katonda wa Isirayiri gw'okyokoozezza. Oyinza okuba ng'olaba kyala ng'amaaso gakulaga embeera mbi, amatu gayingiza information ndala. Funa akasengejja munda mu ggwe.
okukkiriza kusigale nga kukkiriza tuli balamu lwa kukkiriza kuba ne byetutuuseeko tubituuseeko lwa kukkiriza not by sight not by anything else naye lwa kukkiriza okukkiriza nnono ya Katonda. Kono twagenda ne mu kitabo kye Hebrews chapter 11 verse 6 nga Bible egamba awatali kukkiriza tosobola kusanyusa Katonda. Awatali kukkiriza tosobola kusanyusa Katonda kuba Katonda ayagala nnyo okutandika project ennene mu butaliiwo ng'otunuulidde ye si sente zikusangeyo. Okutandika ekintu ekinene nga karensi gy'olina kukkiriza okimaliriza kuba waliyo ababitandise ne karensi eya $1 ne bigaana okutuukirira. Kati okukkiriza nnono. Twali tulaba system za Katonda ne system ze Uganda nga buli mukifu buli wamu baagala Museveni atuukewo kati ave Kampala adduke asange wali abeekuba emigere atadduke Kawanda agoba ababbi ave yagenda ayoola amazzi mu kkubo kati atagenda ayoola ebitaka. System ye yazitta kyovula baffe tukaaba system bwe zifa. Olunaku olwaddako twasomye ku twabadde mu kitabo kya Isaaya essula 10 olugiriro olusooka paka ku lugiriro olwa 3 bwejja. Twabadde tusoma ku abatuteekera amateeka amabi. Twalabye Museveni Mau the speaker. God. Isaaya essula 10 olunyiro olusooka tuka ku lwa 3 Bible egamba twabadde tusoma ku zibasanze abakola amateeka amabi abawandiika ebyobulimba ne bakola n'amateeka amabi okubonyaabonya abantu bange okubba abaavu ab'omu bantu bange. Ojja kuddayo olabe episode eyo mu kitabo kya Isaaya essula 10. Twalabye ebintu bingi bye bakoledde amateeka. Bakola amateeka nga batubba ebikajjo, bakola amateeka nga babba amayirungi, bakola amateeka nga babba sukaali, bakola amateeka nga babba emmwanyi, bakola amateeka nga babba ebyennyanja mu nnyanja. Buli kimu bakiteekako amateeka okubba abaavu ab'omu bantu ba Katonda kubanga Katonda yateekawo ebyo nga n'omwavu amulowoozezzaako. Olunaku lumu nali nsomesa Katonda pulaani z'alina eri omwana w'omuntu nga bwe yali tannaba kutonda muntu yamuteerawo byonna ebyetaagisa. Twali mu kitabo ky'olubereberye essuula esooka n'eyokubiri naddala eyokubiri eyo n'eyokusatu. Twazisomako ebbanga ddene mu episodes nnyingi. Bayibuli egamba Katonda yasooka n'atonda olusuku nga tannatonda muntu, n'ateekayo golodi, n'ateekayo amayinja ag'omuwendo, n'ateekawo n'omugga ogumu ne gwetooloola omulala ne guyita wakati mu lusuku, n'ateekawo ebibala, n'ateekawo biki nga tannaba kutonda muntu. Katonda yateekateeka ensi ng'agiteekeddeteekedde omuntu kuba alina pulaani ennungi eri omuntu. Era Bayibuli egamba mukoze amateeka ag'okubba ebintu by'abaavu ab'omu bantu bange. Katonda akimanyi nti waliyo omuntu ajja okulemwa okusoma, tajja kuba MP, tajja kubeera ki, tajja kuba munnabyabufuzi, naye asobola okukwata enkumbi n'agenda alima n'asimba emmwanyi ze. Emmwanyi n'azibalekera. Katonda akimanyi nti MP tojja kuva eno ove mu palamenti odduke ogolomole eryato ogende otega obutimba. Naye ate akimanyi nti ebunjako waliyo atamanyi na palamenti weeri, tabirowoozanga nako, takubanga nakafaananyi palamenti etuula etya. Ye n'amulekera ennyanja naye abeere mu nnyanja afuneyo ekyokulya kuba buli muntu
omuntu atalina kyakulya kye ku nsi taliiko. Yensonga lwaki omazeeko omwaka nga tolina lunaku lwe wali okedde ku makya ng'olina emmere ey'enkya. Abantu ebitundu nga 7 ku buli 100 mu Uganda oyina gundi abamu abakabiibi biimukko omanyi kyogenda okulya ekyeggulo. Waliwo atamanyi kyagenda kulya kyaggulo ku ssaawa zino 11 kati. Tamanyi kyagenda kulya kyaggulo naye ate tagenda kusula njala. Abo bali ebitundu nga 6 ku buli 100. Tamanyi kyagenda kulya nkya alina omukazi n'abaana. Bw'atyo bw'amazeeko omwaka. Omuntu amalako ebyokulya bye ku nsi lw'obimalako lw'ofa. Era tewali muntu agenda ng'alina kyalese ku nsi ekyokulya kye. Kati gwe ddya nnyo obimaleko tokuba ku ssimu yange. Ate gwe ddya nnyo ebyo bye mulyalya ne mujjuza amasowaani. Mugenda ku self service ne mutika gwe biryo bimalewo mangu tokuba ku ssimu yange. Okitegedde? Sigambye nti ali empola yatafa. Naye olunaku lw'obimalako. Era waliwo agamba nti azze wano n'alya chapati kati. Amaze gundi n'asasula abadde asalawo emmotoka n'emutomera ku nsi aba ayinako chapati ye era olumala ogirya. Kati omuntu ali ku nsi nga mulamu tabulwa kyakulya oba kiyiyiza atya Mukama amuwe ekyokulya. Wameyo nvuddeyo. So Katonda amanyi nti waliwo abaavu ab'omu bantu be nabo yabapulaningira. Katonda talina muntu gw'atapulaningira kintu. Ffenna yatupulaningira. Naye abasajja bajja ne bakola amateeka ne batubbako Katonda bye yatupulaningira. Olunaku olwaddako lwali lwakutaano twasoma ekyawandiikibwa omutwe ogwali gugamba nti nno mu Katonda ne mu revolution tewaliyo kintu kitono era tewali kye tunyooma era tewali kintu kitono mu revolution. Kyonna kyogattako kikola amakulu. Twagenda mu Matayo essula y'e14 olunyiriri lwa 13 paka ku 21 ne tulaba Yesu bwe yakola ebyennyanja n'emigaati. Ne bamenyaamenya ne bagabira abantu ate ne bakuŋŋaanya obukunkumuka ebisero 14 ne baddamu ne bagabula abantu 50,000 abasajja nga tobaze bakazi n'abaana. Twagamba nti awabeera abantu 50,000 wabaawo abakyala n'abaana nga 1,500. Kitegeeza abantu baali mu 2,000 oba oliawo n'okusoba naye bonna baalya ne banywa mu buntu obwali obutono. So mu revolution temubaamu kintu kitono. Twalaba Yesu ekyo kye yakola ne tulaba entandikwa NUP we yatandika. Mukama byatukozesezza ebinene. Abaali banyoomebwa twatandika twagenda okusibanga tuli mu makooti g'amagye. Twagenda okusibanga buli gwe balaba bamulaba ayina emmundu. Twagenza okusibanga UPDF bali mu kubasomesa ku NUP. Tufuuse kya kusomebwako. Kusoma ku Kyagulanyi Ssentamu. So teriyo kinyoomebwa mu revolution. Buli kyokola ng'okirabanga ekitono kikolera amaanyi go gonna n'obulamu bwo bwonna kubanga kijja kuvaamu ekinene. Eyo bwe twavuddeyo olunaku lw'eggulo twabadde ku bayimbi. Nyina ekintu kye nayogedde nti abayimbi automatically baba baana ba Katonda, baba balonde. Abaana ba Katonda Bayibuli egamba nti tumala kwatula Yesu Kristo kuba mulokozi waffe ne tuweebwa obuyinza okuyitibwa abaana ba Katonda. Naye mubeera balonde, Mukama abawa special gift ey'okuyimba. Mubeera bannabbi, mulaba ebintu ebitannaba kutuukawo. Omusajja Sebatta yagamba nga Museveni yakajja era nga Museveni ddalingi w'abantu
n'agamba bannange mu kiro neekanze engo. Mbu naye bwe yabagamba bannange neekanze engo ne bamugamba eyo engo ya kiggwa etuulwako jjajja Kitenda. N'abagamba bannange engo ne bweba ya kiggwa Sewambuzi agiba endegera nga tebamanyi kyayimba. Yagamba nabadde ntambula mu kiro bannange neekanze engo ne bamugamba va ku ngoye ekiggwa. Va ku ngoye ekiggwa n'agamba engo esigala ngo engo ne bweba ya kiggwa Sewambuzi agiba endegera bannange. Ne tutabitegera twagenze osibanga ffenna tugamba gye twasibidde Museveni free our kabaka. Free our king agenda jjanjabwe. Engo ne bweba ya kiggwa bamututte. Ate wakatongole katongole mulema amwambaza omutanvuwa simanya amuwadde omutuba era nze ngenda nakuva ne mu kika kyente sibera mu kika kimu na Museveni sibera mu kika kimu na Museveni kuki mbuno simanyi mbuno jjajja katongole mbowo osamba w'ekikambo n'amuwa omutuba. Naye bannange basajja mmwe mwekoze ebintu. Leero nnyina ekiwandiiko waliwo omuntu annyambye n'ampeereza ekiwandiiko kirabika katabo. Kalabika katabo naye kibadde bulungi mu gundi era mbadde ngambye adimini akiteekeyo ofuna obudde okisome. Olabe ebintu beni kiwanuka byewandiika mu 61 ku politics wa Buganda. Kiwanvu sinaba kimalayo. Sinaba kimalayo kirina emiko giringa jijo. Sinaba kimalayo. Naye yannyonnyola akalulu Buganda we yaviira ku mulamwa. Balabika bazzukulu b'abantu abaali emmenga awo mu gyenkaaga mu ogumu nkaaga. Bazzukulu baabwe balabika be baliwo kati. Adimini bw'oba tonnabateekayo kintu ekyo kiteekeyo. So abayimbi muli b'amaanyi nnyo. Twagenze mu kitabo kya Second Chronicles chapter 20 twasimbye nnyo essira ku verse 20 to 22 nga Bayibuli etulaga abayimbi bwe baawangula olutalo mu kuyimba mu kusiza n'okutendereza ng'amagye tegakutte kyakulwanyisa kyonna. Obwo bwe bukulu n'amaanyi kyemuli eri Uganda mu kaseera kafaanana bwe kati nga tulumbiddwa abaana ba Amoni ab'omu nsozi z'e Seyiri n'abaana ba bani muganda wa Amoni yani nga bamaze okutuzinda. So mujje mutwegatteko mu kusiiza n'okutendereza oba mu kuyimba tuwangule olutalo olwo. Kale kaakati sawa ya kigambo. Sawa ya kigambo kati. Katusabe tugende mu kigambo. Mukwano gaffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukubaza olunaku lwa Mukama. Tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu nkusaba mukwano ke osomese oyigirize batabani bone bawala bojjawo okumanya kwange n'okutegeera kwange Mukama oyigirize era osomese. Ekigambo kino kiganye kibe ensigo ennungi kigwe ku ttaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okuba atasaanira. Somesa Mukama yigiriza mu bulambalamba bw'ekigambo kyo ekijjudde nga tekitoleddwako. Kuba ekigambo ky'omuliro kireke kyokye awasaana okwokya. Ekigambo kyo nnyondo kizimbule ate kizimbe awasaana okuzimba. Ekigambo kyo kitala kyawula obusomyo eggumba ebinywa n'ennyama. Okukola ekyo kye kirina okukola. Mu linnya lya Yesu ekigambo kyo ddagala kiwonye. Ekigambo kyo mmere tulye tukkute. Mu linnya lya Yesu Kristo. Ekigambo kyo mazima tutegeere amazima. In Jesus' name. Amen.
kati olwaleero nzize mu episode egamba nti baali bamaanyi ng'ensi batya. Waliwo ebiro ebiyinza okutuuka n'olaba nga weetooloddwa embeera gy'otasobola kukkiriza, naddala mu byobufuzi. Waliwo ebiro ebyatuuka oba egundi eno gikwate ntya episode eno eveeyo bulungi. Tuyinza okweraba nga abatalina abanyoomebwa. Kansooke wa Dawudi. Wano Dawudi yali mu struggle mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ya 24. Samwiri ekisooka Dawudi yali mu struggle wakati nga Sawulo amunoonya, ng'asimatuka busimatusi era ng'anyoomebwa nnyo, ng'alinga ataakituukirize nga kiringa ekitagguke. Era n'ebigambo ye yennyini bye yali akozesa tugenda biraba wano, nga bw'obeera ku sayidi ye oyinza okuggwamu amaanyi bw'oba ku sayidi ya Dawudi. Katulwano tusobola okubeera mu eyo nga weerabanga ali mu eyo embeera. Katusooke tugendeeyo. Sawulo yali anoonya Dawudi. Mukama nnyambe nsobole okupima vaasi eno. Samwiri ekisooka essula ya 24. Giwulire. Essula ya 24. Awo olwatuuka Sawulo we era wabaddewo abaŋŋambye okukutta. Bigambo by'abantu nga boogera nti, Sawulo ng'ayogera nti, Mukama wange kabaka. Awo Sawulo bwe yakebuka, Dawudi n'avuunama amaaso ge ne yeeyanza. Dawudi n'akkako amafuta. Awo Dawudi n'aziyiza abasajja be n'ebigambo ebyo, n'atabaganya kumugolokokerako Sawulo. Awo Sawulo n'agolokoka n'ava mu mpuku n'agenda. Awo ne Dawudi n'agolokoka oluvannyuma n'ava mu mpuku n'akoowoola Sawulo ng'ayogera nti, Mukama wange kabaka. Awo Sawulo bwe yakebuka, Dawudi n'avuunama amaaso ge ne yeeyanza. Dawudi n'agamba Sawulo nti, kiki ekikuuliza ebigambo by'abantu nga boogera nti, laba Dawudi ayagala okukukola akabi. Laba leero amaaso go galabye Mukama bw'abadde akugabudde mu mukono gwange leero mu mpuku, era wabaddewo abaŋŋambye okukutta, naye eriiso lyange ne likusaasira. Ne ŋŋamba nti sijja kugolola mukono gwange ku mukama wange, kubanga y'oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Era kitange, laba, weewaawo, laba ekirenge ky'ekyambalo kyo mu ngalo zange. Kale kubanga nsaze ku kirenge ky'ekyambalo kyo ne sikutta, tegeera olabe nga tewali kabi newaakubadde ekyonoono mu mukono gwange, so sikusobezza newaakubadde ng'oyigganya obulamu bwange okubukwata. Mukama asala omusango wakati wange naawe. Mukama akuwalaneko eggwanga lyange, naye omukono gwange teguliba ku ggwe. Ng'olugero olw'abedda bwe lwogera nti, mu babi mwe muva obubi, naye omukono gwange teguliba ku ggwe. Kabaka wa Isirayiri atabadde ani? Ogoberera ani? Ogoberera embwa enfu enkukunyi. Kale Mukama abe mulamuzi, asale omusango gwange n'ogu. Ekyo ky'ekigambo kye mbadde njagalawo, naye nga nnina okusooka okugira gundi eyo yonna owulire bwe kyali. Bali mu struggle wakati. Dawudi mu bigambo bye nakkakkana ne yeegeraageranya ku mbwa enfu n'enkukunyi. N'amubuuza, gwe kabaka wa Isirayiri, ofulumye kunoonya ani? Bwe weegeraageranya nange, nze ninga embwa enfu mu maaso go, ninga enkukunyi. N'ofuluma okujja okunoonya, naye ate nze n'enfuna n'ekyasa ate nze nkulese, kubanga ebibi ebiri mu ggwe, ebibi biva mu muntu omubi, nze nkwesonyiye. Naye njagalawo kiri ekigambo nti embwa enfu kitereke, tugenda kisanga awalala. Kubanga eno episode bagiyita baali b'amaanyi ng'ensi batya. Wano Sawulo w'amaanyi nnyo era ensi emutya.
ng'owaffe bwe yeeraba nti w'amaanyi nnyo era awulirira ddala ng'ensi emutya. Namulabyeko Tanzania nga bamuwaanawaana mbwera mheshimiwa wa rais wa nchi ya Uganda ngwa mzee wetu mumutwale Tanzania mumutwale abakwate mumuwulire olw'okuba yabawa amafuta gaffe rais wa nchi wa Uganda simanyi wa nchi ya Uganda gwe wulira wamma wano Sawulo w'amaanyi nnyo n'ensi emutya era Dawudi yembwa enfu mu maaso ga Sawulo era bw'aba simbwa nfu mu bintu ebiramu nkukunyi atalabangako ku nkukunyi nkusaasidde mu luzungu simanyi bwe baziyita naye mu Lukiga baziyita ki emira kati wulira Bayibuli bwegamba ngenze mu kyawandika ne badde puliyambo kino kibadde kitukolera puliyambo wulira Bayibuli bwegamba mu kyawandikibwa kyenjagala tusome wano mu kitabo kya Ezekieri essula ya 3:2 Ezekieri 3:2 muwulire bulungi essula ya 3:2 awo lwatuuka mu mwaka ogw'ekkumi mu mwezi ogw'ekkumi ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu tanula okukungubagira Falaawo kabaka w'e Misiri omugambe nti wafaanaanyizibwa empologomento ey'omu mawanga era naye olinga ogusota oguli mu nnyanja n'owaguza wamu n'emigga gyo. Owulira leka nsooke ku ekyo. Bayibuli egambye nti olunaku lwalinga ng'olwaleero lwe tulimu ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi. Ekigambo kya Mukama ne kijjira nnabbi Ezekieri nga bwe kitujjidde leero nti gamba Falaawo kabaka wa Misiri tandika okukungubaga ng'okungubagira kabaka wa Misiri omugambe nti yeefudde ng'empologomento mu mawanga kabaka wa Egypt oba Misiri naye ate agaziyiza ebiwawaatiro bye mu mawanga amalala gonna. Kati kino Bayibuli tekyayogera ku muntu eyogera ku nkola tekyayogera ku Museveni eyogera ku Musevenizimu tekyayogera ku Museveni eyogera ku Musevenomic si be basooso bikola bamaanyi. Kati Bayibuli egambye nti obufuzi bwe bwalinga empologomento nga busaasaanye ne bufuluma ne we yali afuga ne bugenda ne mu mawanga amalala nti Salva Kiir avuga Southern Sudan olwa kabaka wa Misiri olwa Museveni ali e Uganda yagaziya ebiwawaatiro bye yateekako yaditamininga akalulu ke Congo n'agamba province bweti ne bweti teronda ne balangirira namba 3 ne bagamba nti nno yawangudde akalulu n'akwata Ruto n'amusimba e Kenya n'akwata Ruto n'amuteeka e Kenya juzi mu kwekalakasa n'agendayo n'abakuba amasasi n'agendayo n'abakwata gwe n'osaaga. Bayibuli egambye ebiwawaatiro byo bisaze bigenze ne mu mawanga amala. Episode eno egamba bamaanyi nga n'ensi batya. Sawulo wali gwe tuva okusoma w'amaanyi, Dawudi alinga embwa enfu alinga enkukunyi naye tugenda kulaba wajja ebyakkira. Wulira Bayibuli egambye ekigambo kya Mukama kyajja ku lunaku bwe lwali bwe lutinga lumu ogw'ekkumi n'agamba gamba tanula kati katuddeyo kemabegaawo katono. Essula ya 3:2 awo lwatuuka mu mwaka ogw'ekkumi mu mwezi ogw'ekkumi ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu tanula okukungubagira Falaawo kabaka w'e Misiri omugambe nti wafaanaanyizibwa empologomento ey'omu mawanga era naye olinga ogusota oguli mu nnyanja.
tanula okukungubagira mugambe otanule n'okukungubaga akyali mulamu naye mufu afuuse ng'empologoma alinga ogusota oguli mu nnyanja ogutabudde amazzi gonna mu lijoni atabudde amazzi ag'ebyenfuna atabudde ebyobufuzi atabudde ekkanisa atabudde obwakabaka atabudde enkolagana z'amawanga atabudde buli kimu kyonna nga yeewulira amaanyi alinga empologoma ento naye wakati awo nga yeewulira ng'empologoma ento tanula okumukungubagira. Owaguza wamu n'emigga gyo n'otabangula amazzi n'ebigere byo n'oyonoona emigga gyo. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti ndikusuulako omugonjo gwange n'ekibiina eky'amawanga amangi era balikuvuba n'omugonjo gwange. Era ndikuleka ku lukalu ne nkusuula ku ttale ebweru ne nkugwisaako ennyonyi zonna ez'omu bbanga naawe ndikukkusa ensolo ez'omu nsi zonna bwe zenkana. Baali bamaanyi ng'ensi batya. Ngenda kukuŋŋaanyirizaako amawanga bakuvube n'omugonjo gwange kubanga oli mu nnyanja weefudde ogusota nze ngenda obbawa omugonjo ogugenda okukuvuba nze ngenda obbawa omutego ogugenda okukukwata nze ngenda obbawa amagezi ge bagenda okukozesa okukukwata nze ngenda obbawa amaanyi nze ngenda obbasitula ng'omaze okulowooza nti obuutikidde wonna ngenda kukozesa amawanga okukwata bino ebigambo bijja nga gwe bawoninga mulamu era ng'akyatuddewo nga bw'omulaba nga aliwo naye eggulu limaze omujjawo. Era nditeeka omubiri gwo ku nsozi n'enjijuza ebiwonvu obugulumivu bwo. Era ndifukira ensi gy'owugamu n'omusaayi gwo okutuuka ne ku nsozi n'ensa. Oyiyo omusaayi gukoze n'ennyanja esobola n'okuwugirwamu ng'owuga mu musaayi. Museveni ayiyo omusaayi mu Uganda ne bagukuŋŋaanyiriza mu kintu awantu gusobola okukola ennyanja n'owuga. Tewaliyo ebyakolebwa mu nzikiza Katonda by'atamanyi. Ne bw'onojja ne weeyogeza NRM, we don't believe in assassination. How can I assassinate somebody? How can I assassinate? Which means if I assassinate somebody, it means I fear his ideology. Bring your ideology on the table, we discuss and see. Bayibuli egambye omusaayi gw'oyiye gwenkanankana ennyanja naye ojja kuwugira mu musaayi gw'abantu abo. Mukama ajja gukuvulungamu. Kubanga omugonjo ogugenda okukuvuba gugwe. Omugonjo abatamanyi mugonjo nga obadde tovuba oba nga tobera ku nnyanja ng'olulimi tolumanyi. Omugonjo edda baagulukanga nga gubanga olusoggo. Nga bw'ozinga bw'oti kafano oba olusoggo. N'oguteeka mu tositosi mu mugga okusinga batera gutega mamba. Kati weeba eva eno bweti evaayo ng'ejaawo bweti kasita etuukayo bwevu eba terina bweweta kudda. Tefulumayo. Buli kyonna ekiyingirayo kiba tekikyadda. Kuba guba gulina obuuso butono nnyo nga gulina mulyango gumu oguyingira. Ate buli lwe gugenda bwe guti toyina gye weefunyira ate kuddamu kudda. Kye bayita omugonjo. Baguluka mu njulu oba ensansa oba enjulu oba ekibo. Ekibo ekyo kye batemako ensansa okiwoolako bulungi obugundi obwo n'oluka omugonjo.
ye ekibo mukimanyi ekyo ekibo kikola ekitanda bwe twagraduating okuva ku kitanda kiri ekyenkondo waliwo omuntu eyali akola ekitanda ky'ebibo ebibo bimanyi ebyo bivaako obuso bikola ekitanda muganda wange eyo nvuddeyo bayibuli egambye nti ŋŋenda kukuvuba era obadde ogaba bannono ennyama yaabwe n'ogigabula ensolo nange ennyama yo ŋŋenda gigabula ensolo n'ennyonyi z'omu bbanga ogenda kuwuga mu nnyanja y'omusaayi gw'okulukusizza ng'oli mu buyinza ng'oli mu biro eby'obukulembeze bwo nsalo ziri kujjula awo ndi kumalawo ndibikka ku ggulu ne nfuula emmunyenye zaamu okubaako ekizikiza era ndibikka ekire ku njuba so n'omwezi tegulireeta kwaka kwagwo ettabaaza zonna ez'omu ggulu ezaakaayakana ndizireetako ekizikiza wagguluwo ne nteeka ekizikiza ku nsi yo bw'ayogera Mukama Katonda era ndyeraliikiriza emitima gy'amawanga amangi bwe ndituusa okuzikirira ku mawanga mu nsi z'otamanyanga weewaawo ndikusamaaliririza amawanga mangi ne bakabaka baabwe balitya nnyo nnyini ku lulwo bwe ndigalula ekitala kyange mu maaso gaabwe era balikankana buli kaseera buli muntu ng'akankanira obulamu bwe ye ku lunaku olw'okugwakwo buli gye wagaziyiriza ebiwaawaatiro byo n'otwala obwakabaka bwo ŋŋenda busiguukululayo olunaku lugenda kukya ajjewo ettabaaza y'ekyo ky'obadde olaba ndikumu abatunyigiriza mulaba nga mulina amagezi mangi mulina obusobozi bungi bayibuli egambye ettaala yammwe Mukama ajja gizikiza nga mu Kampala abantu batambula misana bakola emirimu naye nga abali mu Musevenizimu abali mu bwakabaka bwa Misiri obwa Falaawo nga balaba obudde buzibye bayibuli egambye ŋŋenda kuggyawo ettabaaza nziggyewo emmunyenye nziggyewo enjuba nziggyewo omwezi mu bwengula bwammwe nga mulaba obudde buzibye era abantu bonna babadde bakuyita ab'amaanyi n'obwakabaka bwojje busaasaanidde ŋŋenda basamaaliriza nga nsimbula obwakabaka bwa Misiri mu mawanga ago tewali kintu kye tuyitamu Katonda waffe kyatamanyi kyovola wawe baali balowooleza okubanga b'amaanyi nga bakimaze bali ku kaserengeto ebintu bwe byakyankukira ne wajja akantu ke baali tebasuubira ne kavaamu pulobulemu olwaleero bagambye salimusale bonna abalya ssente ze bonna si babe omwana awo amutaddeyo abaddaani olaze emidiyo oba ng'omusajja akebera ekisawo kya ssente kikalu ekisawo kikaze ne waziteeka talabawo revolution teggwako revolution yeyongera maanyi sente azifulumiza babadde aziwa bankyukakyuka bennyini bye baali balowooza mbu tebisoboka byebisobose balaba ekire bayibuli egambye waliwo olunaku ekire ekiddugavu lwekigenda okukwata obwengula bwammwe nga Mukama gyewa ettabaaza amawanga bagenda okusamaalirira nabagamba ensi zigenda kujja zitwebuuzeeko twakola tutya okusimbula Museveni awe Uganda baali bamulowooza bamagye banne be bali mujjako tebasobola baali balowooza nti abayivu ennyo baprofesa bonna yabasiruwaza baali balowooza baani bonna n'abamalawo ne wajja abantu abaali tebateeberezebwa kukikola ne bakikola lwaki Katonda asobola okuzikiza emmunyenye egi oba omwezi omulundi ogwo byonna byokola ng'otomera butomezi sanya ali luddawa sanya aliwa zitivi bazigaddewo radio bazigaddewo abadde kweriwa eggulo n'olwaleero abadde kweriwa nenkufulaide endowooza byonna bye balowooza obbataasa bamaliriza bibakubi kubanga Katonda ajjawo emmunyenye ajjawo ekibadde kyaka n'otandika okulaba ekizikiza ate tetuba kujja kubiyintapulitinga senga twasirise sanya senga akyayogera
ayogera ne balabanga abadifendize tugenda tubagamba Sanya mumuleka atuyambe Sanya atuyambe bwati ne bwati nti yagamba yeeyokya nga Kyagulanyi amutumye ekyakyogera Museveni n'akuba engalo ako kasita akoogedde ke namugambye yamuwa $5,000,000 n'amawulire mwagala banga neeyokya n'enjabikana abapoliisi n'enfa kati omwana najja n'abuuza kati ate bw'obanga wafa kati ani ayogerako Museveni maama nyawo wamma ekyo kiganya asooka akomewo tulabe ne bamuzaayo mu briefing nti kakati kyusaamu kino agenda kireeta mugenderaawo kuba waliwo enzikiza eri mu maaso gaabwe waliwo bye batakyalaba waliwo kye baleeta nga bakitaddemu ne ssente nga bakifumbye nga balaba awo bayiseewo bazanye ekinakkenya ky'abeesigye nga balowooza bakigusizza nalabyeko gundi abadde agifudde ngombo balamu era oyo ye Besigye agenda vaayo kuba ayina balooya abalungi ayina Erias Lukwago era kakati nga bw'olaba Erias Lukwago ate kati baleese maama Martha Karua okuva e Kenya ye leading counsel w'omusango kati abo baba bajja kuwangula kubanga looya w'amaanyi ng'etteeka lya Uganda ligamba nti omuntu okuyimirira mu kkooti z'e Uganda okuwoza alina okuba nga alina certificate okuva ku Law Development Center. Martha Karua agiyina naye ate balooya ba Nuupu bw'ogamba gwe bw'oyita bayintaani bagirina okakasa nga Martha ajja kuyimirira waawoza omusango ogwo okakasa kati bo babyogera abyogera kakkanya balooya ba Nuupu akulage nti tebalina makulu naye nga babalemesa omusango ne begayira abaana ne babagamba mujjeewo balooya bano tubawe balooya b'amagye kati ayagala nakyakibika egafulufiga bwagambye nti tulimba okusobola okuyisawo tutuuka n'okulimba olwo mututendera Martha Karua tukuba amabeere mu kyoto mututendera Martha Karua tukuba amabeere mu kyoto Martha Karua yakola ki Martha Karua yakola ki Babemberi kyanasobola kukola yakola ki bile bya Mukabesigye byabadde yewana mbuno ali ku mutindo gwa waggulu era yo tebamugambako yeekubya amasasi mu kigere baawe yabadde azajja kide Museveni mujja kitubuulira mulimba ate Besigye n'akamunyeenya akabadde kase duli obadde oyakabwasi bwoti mwe mulina embeera gye mutalabako twakumanga olutambi akatambi ne kaggwamu ne kabanga tekakyakoonana mu mafuta nga kakombayo bukombi ng'obufuta bujja butononeka ne kabeera awo kutadobanga kakola bwe kati akataala begati bwe mukatigiinye ennyo akatambi ne kagwayo akatambi ne kagwayo mu ttaala ate ng'erina obulago butono okukwatayo oti akagalo olwo bojjeyo kati akatambi akabadde kayaka akalira akabadde ku Besigye akatono bwe kati akatambi kaguddeyo pu n'akatono k'obadde osigaza akabadde kakomberera ku tufuta katono ng'ojjajjakawo ku kitebe kya Nuupu ne tukukubira ku bugalo mpola mpola bwe tuti kati akatambi pu kaguddeyo mu kataala tokyayaka ate nga awakanga tewali na ssente zisobola kugenda ku dduuka kugula lutambi kubanga ndowooza lwabawangu oba lwa nusu 2 nga n'abiri gundi ate awakanga wengali oba 10 oba 5 kati awo nga mulina kuyiiya nkeera ne mufunayo ekipale ekya naironi ne muteekanya ng'obudde bukyali misana n'oteekamu olutambi awo nze nali kamenyo ku lutambi olwo nendukunyako olondayo ekigoye mu lusuku n'okyoza n'oteekamu olutambi ne lufuluma wano n'ogira bulungi n'oteeka mu ttaala osooka nakukinnyika bulungi mu mafuta ago teekamu kati musajja wattu Museveni byalimu alabe obanga Besigye anaayaka
ateekemu ogenda okuteekako mu muliro ng'ekigoye tekyaka sebo si buli lugoye mbuno lwaka ng'olumu okola olutambi n'oteekako omuliro nekinyooka bunyoosi nga sigala nga tekuli muliro kati olina okumanya ekika ky'olugoye lwogenda okuteekamu okulipuleesingisa olutambi Besigye wawedde dda ekitambi tekyaka ne bwe banaateekamu amafuta ne bwe banaateekamu ag'e Nairobi gundi atedda gundi mwayi tulina abaana amata g'Ekenya tegafa aga Besigye gaafudde ate nga g'Ekenya aga Besigye gaafudde ate nga g'Ekenya Museveni wagwa lumu ne Besigye bulijjo mbigamba abantu Besigye bw'aba ku ttaka Museveni abeera ku ttaka kyova olaba balwana babiri kuvaayo Besigye bw'abeera ku ttaka Museveni abeera ku ttaka era bagwa babiri basituka aba bajja abeera baavaawo aba ebyo bye mulogaloga ne mwekozesakozesa emikolo mwagwa aba mugenda aba mwajja aba era mugenda aba oba mwagala obanga temwagala tuli mu kirasi tuli mu kigambo bu Manchester United yetta omuntu nebannaye abaana bano Mukama Katonda wange guno tolose mu kirasi kale mutuloka ne mugenda mulaba emipiira mu bibanda lorokoro kati wamma gwe wulira Bayibuli egambye nzijawo ekitangaala n'enkwasa ekizikiza mu bukulembeze bwabwe nteekawo ekizikiza nga tebalaba gye balaga be bantu abatalaba gye balaga weewaawo Museveni tamanyi kiddako nkya yalwanye kuyita mu lwaleero awulira ayagala lugguse luke tamanyi lwankya bwe lugenda kubeera kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti ekitala kya kabaka w'e Babuloni kirituuka ku ggwe ndigwisa olufulube lwo n'ebitala eby'ab'amaanyi bonna bantiisa b'amu mawanga era balinyaga amalala ga Misiri n'olufulube lwayo lwonna lulizikirizibwa ndizikiriza ensalo zaayo zonna okuva awali amazzi amangi so n'ekigere ky'abantu tekirigatabangula nate so n'ebinuulo eby'ensolo tebirigatabangula kale ne ndyoka ntangaaliza amazzi gaabwe n'enkulukusa emigga gyabwe ng'amafuta bw'ayogera Mukama Katonda bwe ndirekesaawo ensi y'e Misiri n'engizisa ensi eteriimu ebyo ulya Bayibuli bwegambye ngenda kukozesa amawanga ag'amaanyi kubanga omuntu ayinza obbeerawo ne yeefuula nti ye w'amaanyi asinga Bayibuli egambye wabeerayo amawanga Mukama gaatereka ne gabeerayo nga g'amaanyi okusinga Egypt era abo tibigenda kukozesa amawanga ag'amaanyi okukomyawo okuteddamu okutereeza buli kimu kye wali osiikudde n'emiganjizeewo nga tegisiikuuka nga bw'ogisiikudde naye nga gikulukutanga amafuta Bayibuli buno obunnabbi bulanga okutereeza ensi okudda mu nteeko yaayo ebintu bye mulaba nga n'obutonde bwekyanze olusozi lukulukuta okuva waggulu ne lukira ne lujja lulumba abantu emigga ne gitwala amakubo ne gatwala ekibira ne kitwala emmotoka n'etwala ennyumba n'etwala abantu ebyo byonna biraga kino Bayibuli kyeyogerako naye Bayibuli egambye ngenda kutereeza okuzzaawo ebyo buli kintu kidde mu nteeko nga emigga gikulukutanga mazzi jjukira eri Bayibuli egambye gyonna yagisiikuula
enkola ya Faraawo esobola okusiikuula emigga. Nababuuzizza ne mu myaka gya 5 Bududa yakulukutanga. Namayengo simanyani yakulukutanga natta abantu okuva mu myaka gya 245 yatanga abantu. Why now? Kiyira yazze eggulo. Kiyira ye yazze eggulo oba oluguudo lwe yatutte lwe baasembereza okumpi ne Kiyira. Alyoka asala ekkubo ate n'abantu. Bayibuli egambye Faraawo asiikuula. Ebintu ebyo byonna abisiikuula Faraawo yennyini. Atya enkola baba n'enkola etta ebintu. Bo tebafaayo ku kye baagala, baba balina kye baagala, tebafaayo kuzimba mu myala. Tekibagana kuteeka kizimbe ku mwala oba owina ggwawo naggwawo. Ula Bayibuli bwegambye ngenda kutereeza nga Faraawo mmaze omumegga emigga gikulukutenga amafuta. Naye wulira wano twogera ku bakabaka abaali ab'amaanyi ababiri omwali Sawulo ne Faraawo. Faraawo yali wa Misiri, Sawulo yali wa Isirayiri. Baali batiika. Naye gye twatandikidde nga Dawudi yeeyogerako nga embwa enfu. Mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula eya 24. Katuwulira Samwiri ekyokubiri essuula 9. Samwiri ekyokubiri essuula 9 giwulire bulungi. Essuula ey'omwenda. Dawudi n'ayogera nti wakyaliwo asigaddewo ku nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa ku lwa Yonasaani. Gwe wenna atunuulira Sawulo ng'atasobola kuvaawo. Kati tekyakoma ku Sawulo. Banoonya n'eyasigala mu nnyumba ya Sawulo. Gye twatandikidde mu kitabo kya Samwiri ekisooka 24. Dawudi ali ku dduka. Kati olwaleero Dawudi ate ye kabaka anoonya waliyo n'omuntu n'omu eyasigala mu nnyumba ya Sawulo. Kati waliwo alabanga ekitasoboka. Waliwo olunaku olugenda okukyanga banoonya omuntu ayinza okuyimira ku tiketi ya NRM nga talabikako. Waliwo olujja okukya banoonya omuntu mu nnyumba ya Museveni nga talabikako. Eri gye twasookedde nga Dawudi agamba nze ndimbwa enfu. Awo waaliwo ku nnyumba ya Sawulo omuddu erinnya lye Ziba. Ne bamuyita eri Dawudi. Kabaka n'amugamba nti gwe Ziba? N'ayogera nti omuddu wo ye wuuyo. Kabaka n'ayogera nti tewakyaliwa nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa kya Katonda. Ziba n'agamba ulya Bayibuli. Banoonya omuntu eyali asigaddewo mu musaayi mu lunyiriri lwa Sawulo. Baagwa ku muddu eyali akola mu nnyumba ya Sawulo gwe basooka okufuna. Sawulo eyali ow'amaanyi nga Dawudi yembwa enfu mu maaso ga Sawulo. Olwaleero banoonya Sawulo eyali agulumidde nga tebamulabako. Banoonyayo n'eyasigalayo basanga muddu ye yali okumpimpi nti waliwo gwe tumanye yalinga akolayo. Nammwe ababakolera mukole nga mukimanyi waliwo essaawa kubanga abantu babamanyi. Muleke bikolanga bwe mwogedde nti mukola ne mulimba abantu olw'okuyisaawo ebyammwe olw'okuba muli ku personal gain. Mweyagaliza mweka n'abaddu ba Sawulo abantu babamanyi. Abaana ba Sawulo babamanyi naye n'abaddu ba Sawulo babamanyi. Bw'oba oli muddu ewa Sawulo kola by'okola ng'okimanyi waliwo essaawa olunaku lwe lugenda okukyuka okunoonya buli eyali abaddeko mu nnyumba ya Sawulo oba muddu oba mwana
oba muganda we nga ssaawa yakuwa accountability ku ebyo bye wakola. Dawudi eyali embwa enfu kati yali in charge ow'eggwanga lyonna. Wulira bw'abuuza, waliwo eyasigalayo wa Sawulo mukola ebyekisa ku lwa Yonasaani? Bw'obeera mwenaale mukolayo ebintu ebiriviirako abantu okusonyiwa abali babasigaddewo. Bwe babanga Dawudi yanoonya omuntu omukola ebyekisa, waliwo eyali anoonya okukola omuntu ebitali bya kisa, era kisoboka. Kubanga okutuuka okubuuza nti waliwo eyasigalayo kitegeeza baali baggwaawo oba baali beekweka ki? Ebintu by'okola ng'oli mu buyinza bijja kukugoberera. Waliyo essaawa ey'okunoonya, kola ebintu nga togenda kwekweka. UPDF, poliisi, baminisita, kola ebintu nga gavumenti bw'evaako, gavumenti eddako ekuwa omulimu. DPC beera DPC nga gavumenti ne bwekyuka osigala mu poliisi. Waliwo abajja okudduka nga temumanyi oba ddala babanoonya oba tebabanoonya, ng'omutima gwo gwe gukusalira omusango. Waliyo eyasigalawo mukola ebyekisa, kati baba banoonyayo okukola omuntu ebyekisa, bayinza okunoonya omuntu omukola ebibi. Waliyo essaawa ya revenge, wano wayitawo ebbanga nga Dawudi akutta obuyinza, waliwo essaawa ya revenge. Ebiro bwe byayitanga ebbanga ligenze ne bagale bannaye, bonna twabamalawo, bonna baggwaawo. Waliyo eyasigalayo, wulira. Kabaka nti wakyaliwo omwana wa Yonasaani eyalemala ebigere. Kabaka n'amugamba nti ali ludda wa? Ziba n'agamba kabaka nti ali mu nnyumba ya Makiri mutabani wa Amiyeri mu Lodebaali. Awo kabaka Dawudi n'atuma n'amugya mu nnyumba ya Makiri mutabani wa Amiyeri mu Lodebaali. Awo Mefibosesi mutabani wa Yonasaani mutabani wa Sawulo n'ajja eri Dawudi n'avuunama amaaso ge ne yeeyanza. Dawudi n'ayogera nti, Mefibosesi. N'addamu nti, laba omuddu wo. Dawudi n'amugamba nti, totya, kubanga siireme kukola bya kisa ku lwa Yonasaani kitaawo, era ndikuddiza ebyalo byonna ebya Sawulo jjajjaawo, era onoolyanga emmere ku mmeeza yange ennaku zonna. Ne yeeyanza n'ayogera nti, omuddu wo y'ani gwe okutunuulira embwa enfu nga nze bwe ndi? Awo kabaka n'ayita. Wulira Bayibuli bw'egambye, bwe baagwa ku muddu, omuddu Dawudi n'amubuuza tewaliyo yasigalayo. N'agamba mu lubu lwa Sawulo waliyo omuntu oku bamuyita Mefibosesi. Omwana yafikawo ate mulema. Ku balangira ba Sawulo nga wasigalayo omwana omu ate nga mulema, nga bamukweka mu katundu ke bayita Lodobaali, simanyi Lodobaali, nga bamukweka eyo, n'abagamba mugende mumuleete. Ne bamuleeta n'amugamba bye ngenda okukolera mbikukolera lwa Yonasaani. Mu gavumenti ya Museveni waliyo ba Yonasaani. Gwakola mu gavumenti ya Museveni oli Yonasaani nga tusobola okulekawo abaana bo ku lulwo. Erweru ng'obadde ovuddewo abaana bo basobola okusavaivinga nti basobola okwekweka ekaseese ku lwa Erweru. Jim Muhwezi abaana bo basobola okwekweka erukunjiri ne babeerayo bannalukunjiri ne bagamba temukwata ku baana ba Jeno. Nze nsobola osigala ebuwama n'otanzijaayo. Gavumenti y'NRM ne bwevaako eyafande Katongole gy'awaana Swahili munna afande Museveni ne bwavaako ebuwama tonzijaayo wiwaawo. Tonzijaayo. Teriyo alina kyamubanja. Era nze sikweka waffe. Ne tata wange simukweka.
gwe mwana gwe taatawo nga avuddewo oba oyinza okuyimira mu bantu n'ogamba nti ndi mutabani wa Mpuuga. Abakola mu gavumenti ya Museveni osobola okukola ebintu olaba mubikola mwekwese mu bijaketi ne mu bikookolo. Mu gavumenti yammwe bw'oba okolanga ki? Okolanga yona saani oli otambulira mu bwoyo ki obukutambuliramu mu mulembe guno owulira. Baanoonya omulangira eyasigalawo nga mulema. Naye wulira. Ebigambo Dawudi bye yayogera mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ya 24 nga Dawudi yembwa enfu. Muzzukulu wa Sawulo akiddamu mu ssula ey'omwenda nti bannange ondowoozezzaako nze embwa enfu. Olwaleero oyinza okweraba ng'embwa enfu nga Sawulo waali. Waliwo abaana ba Sawulo n'abazzukulu bagenda okufuuka embwa enfu mu maaso go. Kambabule tewali kintu kiri mu Bayibuli kitaliiwo ku nsi. Buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo. Batufudde embwa enfu, batuwangangusizza. Waliwo bazzukulu baabwe lwe bagenda okubeera bakadaama ne basekadaama. Balina omusimbi basobola okubba sente mu Bank of Uganda, basobola okubba banka yonna gye beetaaga. Naye wulira, waliwo olugendo okukyama muzzukulu wa Museveni asigaddewo ali mu Kampala omwo avuga boda. Nkiddemu okiwulire. Ojja musanga ng'akima amazzi ku kyalo. Waliwo pulezidenti omu wa mu West Africa awo yafuga ensi n'omutima omubi. Oba yani namulabako kebiseera ebyo. N'abeera ne mukyala we ne babba ensi bwe balaba nga obudde bugenderera. Nabba ensi ng'abba ssente ng'azitwala mu Europe ng'ayita mu mukazi. Omukazi yalaba ebintu bifuukuuse n'adduka n'adivosinga omusajja. Ne yeegendera ne yeerira omusimbi gwe babba. Omusajja ne bamuggyako ali waabwe mu kyale wa maama we mu kiyungu kya maama we n'envuuza zaamuli ebigere. Yali pulezidenti w'ensi nnamba oba nsi ki eyo ali yamulabyeko ku intaneti. Dawudi yagamba nti mbwa nfu kati ye in charge. Abaali balowooza mbu weebali be banoonya kati be boogera Dawudi bye yali ayogera ng'ali mu struggle. Bayibuli egambye ezaali ennaku z'omwezi lumu ogw'Ekkumi ekigambo kya Mukama ne kijjira nnabbi Ezeekeri tandika okukungubaga olw'okufa kw'omusajja oyo. Kubanga asiikudde amazzi atabangudde ensi. Naye nga bwe yabikola bwe ngenda obikola obitereeza. Buli gye yatwala obukulembeze bwe ngenda kuyitayo nga mbitereeza. Ensi yonna yeewuunye. Waliwo ekintu kigamba kyogere kirala kigamba tokyogera geza okyogere. Naye kansirike kangumiikirize nja kukyogera. Nja kukyogera. Mukama abawa omukisa n'ekigambo ekyo. Olwaliro puroguramu egambye baali bamaanyi ng'ensi batya. Kakati naawe wenna ali wano. Mukama bw'aba akuwadde ekisa n'omukisa ng'olina b'okulembeddeko b'osinga bayise bulungi. Wabeerewo ayinza okunoonya lwe wamukolera ebyekisa ne bibbulukukira mu baana bo oba mu baana b'abaana bo. Bayibuli egambye ebintu bya Sawulo baali baabitwala. Era Dawudi yali mwenkanya yamugamba ngenda kuddiza ebimu ku byali ebya kitaawo. Ebimu byali tebikyasobola kudda. Olwaliro mu Isirayiri waliyo ekibuga kya Dawudi, tewaliyo kibuga kya Sawulo. Sawulo first king of Israel talina kibuga mu Isirayiri. Naye Dawudi alina ekibuga mu Isirayiri n'olwaliro bakiyita ekibuga kya Dawudi. Bendera yaabwe bagiyita bendera ya Dawudi. Lwaki ebya Sawulo byaggwaawo? Mwegendereze bye mukola. Ettayimu etuuse yeeno. Abaali embwefu okubeera ba in charge.
abali ba in charge bafuuke ebwefu muteeke wabiri. Bayibuli egambye omugonjo ogugenda okukwata Katonda yennyini ye yaguluka. Katonda yennyini ye yaguluka. Omugonjo gwa NUP gwa Katonda yennyini ow'omuggulu. Gwendawo osambe. Omugonjo n'ekitimba ekikwetoolodde Katonda yennyini ye yakiruka. Kasita abantu mubabuulidde amazima nti mujja ne mubalimba, bakimanyi nti mmwe mubatta n'ababawagira bali mu maziga. Ky'oba olabirako Museveni atya baakulembera, kyokka atya ne baatakulembera. Ebweru w'amawanga atyayo, gundi ebweru w'eggwanga lye atyayo, kyokka n'ewaka abantu baakulembera. Tayagala basisinkana, tayagala basemberera, ayagala kwogera nabo online. Naye ate waliwo abayingiramu nga talina yadde ekyokulwanyisa. Naye Museveni alina ekyokulwanyisa, alina n'abasirikale atya okutambula mu bantu be. Kati kumwe ndaba abantu baani? Booli oba boono? Ye abatambulamu ne badduka ku kkubo bonna ne bakola batya, ne badda eno ne badda eri, ne beewahaaga. Gwe oyina amagye, oyina bulletproof, oyina ekikofiira kiri bulletproof, oyina emmotoka eri bulletproof, ebisaati biri bulletproof, akayumba k'emberenge byonna biri ku ggwe. Wenna n'otuukuma ogenda okuva omwongo otuyanye, wenna okutta esisi, wenna otunka owunya akakadde kubanga kakako si kavubuka. Wenna otuyanye oli mu bulletproof, ebipale ebitobye byonna biyiseemu amazzi, ogu bulletproof gukunyiga, omusana gulinga omusana, kyokka tuyagala kusisinkana bantu, ogenda okuva mu wenna ng'owejja, wenna tosobola kutambula, bagenda obikupangululako, wenna ng'ofa, ebinywa bikuluma, tokyasobola kwetika bi bulletproof. Niba naye Museveni obonyeebonye, Bayibuli egambye nja kujjawo ekitangaala, ojja bonaabona n'ekizikiza. Ogenda okuva omwongo owunya obukadde bwonna buli omu bukukutte tu olukanyanya oluli omwe lonna ofuse mu ngoye, okoze otya, otaddeko obukadde, olubugumu, ebijaketi, kungulu bijaketi by'amagye, munda biki, n'ova omwo nga wenna ottunka. Bayibuli egambye nzijjawo ettabaaza egi n'olaba ekizikiza nga kikutta obwengula bwo n'obw'abasajja bo. Teeka waaga, omugonjo ogukunoonya Mukama ye yaguluka. Era ye yagukutega ate gugenda kukukwata. Mukama abawe omukisa. Weebale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebaza olunaku lwaleero Mukama. Weebale kubanga oli mwesigwa. Mukama waliwo lwe twali embwenfu nga ne mu biramu twegeraageranya nankukunyi. Naye weebale Mukama olw'okukyusa olutambi n'olukyusa enzingulula. Abaali ab'amaanyi ng'ensi batya kati ze mbwefu, abaana baabwe tebakyatambula, waliwo gwe banoonya naye takya. Naye Mukama otusanyusizza. Nno be bafuga. CDF atatambula omusangawa. Nedda tambula CDF tambula. Kati bagenda gamba pastor ate omulabudde. Wamma atambule, gwe tambula. Ddamu ogunywe nga bwe wagunywa. Naye bannange ennaku eri, bannaye waliwo ennyumba eyina ennaku. Kale, katusirike kasita weetuli. Naye omugonjo gwa Katonda tebagwekweka, bannaye gujja bakwata. Ne basajja bammwe. Ennyama zammwe Mukama agenda zigabula ensolo gundi z'omu nsiko n'ennyonyi z'omu bbanga nga bw'agambye. Mujja kuwugira mu musaayi gw'abaana b'abantu gwe muyiye, bw'ayogera Mukama. Mukama sisinkana abo bonna abeewulira ng'embwenfu. Sisinkana abo bonna mu kiseera kino abeewulira ng'enkukunyi. Olunaku lumu obasitule, obateeke waliwo wateeka Dawudi mu linnya lya Yesu. Mukama sisinkana abaana b'abantu, waliwo abanyigirizibwa abalina endwadde ezitalina ddagala. Abasobola okunywa ebiniimu kato binywe kubanga bikyakolera ddala n'ebitangawuuzi. Naye waliyo abalina endwadde ezitawona.
Mukama agazakukubye emiggo bayibuli nti emiggo ejja kukubwa gye gituwonya. Sumulula abalina endwadde ez'olukonvuba. Waliwo olinga eddwaliro lyamusiibula addeyo ewaka afe. Oyo Mukama gw'oba osisinkana mu linnya lya Yesu. Komyawo essuubi eri abo abatalina ssuubi. Mukama rivenjinga eri oyo gw'olina okurivenjingako, naddala akoze obubi, abaavu ab'omu bantu bo. Waliwo abakola amateeka okubba n'okwavuwaza abaavu ab'omu bantu bo. Bayibuli egamba nti ekibuga bakifudde ky'abamulekwa ne bannamwandu. Mukama bamuleka ne bannamwandu tebafunye bwenkanya, bavuvuba emisango gyabwe, balidde ensonga zaabwe. Gwasigadde okubalwanirira. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda ayinza byonna, tukukoowoola obalwanirire, otulwanirire, kuba tewali bwenkanya. Batuula mu kyama ne bakola ebiguruupu ebitemula abantu, ebijambiya, akisidenti n'enzita endala zonna. Naye Mukama gw'omanyi, tusaba oyimirire okututaasa mu linnya lya Yesu. Amin. Aleero gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amin. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Ayi Katonda, n'okusa ekibuuka Omwoyo Omutukuvu, tusaba bibe naffe ffenna, naye abooluganda bonna, bireme okutuvaako, emirembe ekitaggwaawo. Amin. Mukama abawe omukisa, Mukama abanjagalire, mubeere bulungi, tusisinkane enkya, Mukama bw'anaaba ayagadde. Mweraba.